ne leero nsonze era tuddemu okumanya ku Bwiino n'ebikwata ku bannabyamizannyo era nga bwe tukikola bulijjo, naye tuweerabira okusubscribinga YouTube channel. Agenda ku YouTube ateekamu Professor Masanda live osubscribinga ensonga zitambule bulungi. Kale tutandikire wano. Olunaku lwali tujja kuba tutunira ku musambi gwe bayita Raheem Sterling. Amannya g'omusambi ono ye Raheem Sterling Shakiri era nga amanyiddwa nnyo ku lwa skills oba obukodyo ne pace ajja alina ku kisaawe wabeera nga akutte ku mupiira n'ebiki basobola okuba nga atagukozesa. Alina amagezi mangi ku mupiira. Raheem Sterling omusambi oyo yajja ku nsi ennaku z'omwezi 8 mwezi gwali gwa 12 1994 so osobola okuba nga obalabalamu kuva 94 mpaka wano essaawa zino Raheem Sterling emyaka gy'alina. So okubeera nga asamba nga winga oba so okubeera nga asamba nga ate era nga attacking midfielder nyo otegeezako omusambi Raheem Sterling yazaalibwa mu kibuga ekimanyikiddwa ng'ekya Kingston mu ggwanga erya Jamaica. Nyo otegeezako omusambi ono newankubadde yazaalibwa mu ggwanga erya Jamaica 2009 asobola okuba nga ate oba oliyaawo atandikire okusamba omupiira ku ggwanga erya Bungereza wali ku ttiimu y'abaana abali wansi myaka 16 najja nga asumuusibwa mpaka ku mitendera gyonna n'asobola okuba nga ate nga afuna chance okusamba omupiira ku ddaala zofa oba oliyaawo awali ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza enkulu omusambi gwata Raheem Sterling Shakiri. Raheem Sterling Shakiri nja okutegeezaako yagenda maaso n'okuba nga ajja mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza ku myaka egyali egy'obuto gyali 5 gyokka era nga bw'atyo n'asobola okuba nga ate sofa ttiimu nnyingi nnyo zisobola okuba nga ate nga asambirako akapiira ng'akuze musambi kubadde ku ttiimu z'okubadde nga Alpha and Omega, ttiimu z'okubadde nga Queens Park Rangers, ttiimu okulinga Liverpool, Manchester, sofa ttiimu ze zagenze mu maaso n'okuba nga ate azisambira akapiira. Raheem Sterling Shakiri gwe twogerako nja otegeezako omusajja ono alina abaana 3. Kuliko Tiago Sterling akwateka ne mwana mulenzi gwata Cyclos Sterling. Bano bonna baazaalibwa omukyalo omu amanyikiddwa nga Paige Milan era nga kadde kano ye mukyalo we gwalina awaka. Bali bateekeddwa okuba nga bakola embaga 2020 ne COVID-19 nasobola okuba nga atajja n'abiyingiramuko atekyasobola okubeera nga kyabeera wabula muwala we omukulu bamuyita Melody Rose Sterling yasobola okubeera nga atamuzaala 2012 era mu girlfriend we gwe bayawukana gwe bayita Melissa Clark basobola okuba nga tebawukana naye ng'omwana oyo gyali bamuzaala 2012 so ye muwala wa Sterling omukulu gwe bayita Melody Rose Sterling. So baana basatu balina mu bakazi 2 muganda wange agenda maaso okuba nga ate owuliriza mukadde kano kennyini. Nja otegeezaako Raheem Sterling mugagga nno asi amwavu nga bwadde okirowooza kubanga kiteebereza okuba nti omusajja ono afuna $1,500 buli mwaka ensimbi zakuŋŋaanya. Ntegeeza si mu za Uganda wabula mu nsimbi za pound afuna $1,500 omwaka mulamba. Buli mwezi afuna $30,000 nga salale mu nsimbi eza pound. Sterling kijjukirwa nti kapula kati okuba nga gula street wali mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga Oldham yagula kabula kate okuba nga gula street yonna yagula sofa amayumba gaali ku street yeyo yonna kuliko emizigo oba kuliko ennyumba 8 Raheem Sterling ze yagula. Bannange omusajja alina ku ssente, musajja yakolamu. Raheem Sterling musajja yekoleddewo ka ssente. Yagula emmotoka ye gy'avuga akadde kano. Emmotoka ye bagiyita 42 model smart car. Ye emmotoka ye CC 9 ingini CC yaayo ya 9 muganda wange yagigula yagigula yesu omutwalo gumu mu 2,000 mu za Uganda bwe bukadde 48. Si ya bbeeyi nnyo naye emmotoka ye gy'alina akadde kano mu za Uganda balibwamu obukadde 48. Tebadde okuba nga osubscribinga ku YouTube channel Professor Masanda live osobola okuba nga ofuna byonna ebikwata ku basambi ebikwata ku bannabyamizannyo byonna abazannya emizannyo egy'enjawulo.